mu mawulire agakagwawo breaking news waliwo ababaka ba parliament bakwatiddwa mu bufere nga banono baferera mu linnya erya Joel Ssenyonyi leader of opposition nga baafuna invitation ey'okugenda mu ggwanga erya Kenya babere nga baatendinga workshop emu gye babadde bagenda okubeeramu okumalira ddala wiikisi 2 wabula nga bakikola mu linnya lya Ssenyonyi nga Ssenyonyi tamanyi. Workshop eno ebadde egenda kubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi nga 18 n'asatu omwezi ogwokutaano. Ku babaka ba parliament bano kuliko aba NUP basatu nga bano bali ku kadi ekibiina kya NUP officially wabula nga bwe twogerera ebikolwa byabwe be bamu ku abeera be tubadde tukugambako. Kuliko wa DP omu, kuliko n'owa NRM omu, bano nno beegatta ne bafeekinga era institution yemu okuva mu ggwanga erya Kenya nebanga ebakolera invitation ne babayita babere nga baatendinga workshop eyo wabula Joel Ssenyonyi nga takimanyi. Kakati enkya lunaku olwaleero Joel Ssenyonyi avuddeyo neyokubira enduulu n'ategeeza nti waliwo akabinja k'ababaka ba parliament era bano mbakwatidde mu bufere obw'ekika ekyawaggulu nga bagezezaako okwagala okukozesa erinnya lyange babere nga bagenda mu ggwanga erya Kenya babere nga basobola okwatendinga wabula kigambibwa nti n'abakulu mu parliament bandibanga waliwo ababadde emabega wa kino oba nga bamanyi ku kibadde kigenda mu maaso bakozesezza erinnya lya Ssenyonyi ng'ekigendererwa kyakufuna invitation eno babere nga bagenda mu ggwanga erya Kenya kubanga bakimanyi ku profile ya Ssenyonyi ebintu ebimu facilitation emu bijja kubeera covered omuli accommodation omuli transportation n'ebintu ebirala ebyefaananyiriza bwe bityo kasita bakimanya nti ebyo biyinza okubeera covered bwe tukozesa erinnya lya Ssenyonyi. Ekyokubiri kigambibwa nti bano bakikola okugezaako okwongera okwonoona erinnya lya Joel Ssenyonyi nti ng'akabonero akalaga nti Ssenyonyi akwata ssente z'omuwi w'omusolo n'aba nga azisaasaanya mu ngeri emu oba endala. Kakati akabinja kano ke kaliwa ngenda kakusomera gwampuliriza wabula bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification ojja kubeera nga ate tomisinga nsonga yonna. Joel Ssenyonyi avuddeyo n'agenda ku mukutu gwe era n'ateekayo ebigambo bye ngenda okusomera ng'otegeere butya bwagudde mu lukwe olw'abasajja abakazi n'abaami abakulu ababadde bakola obufere kyokka nga bali ku ddaala ery'obubaka bwa parliament. Kugambe kuliko aba NUP basatu nga bano officially ba NUP, kuliko wa DP omu, kuliko n'owa NRM omu, era nga ku kiwandiiko kino baatuuka n'okuforcinga abamu erinnya ne ligendako mu peeni. Ekitongole kino ekyabayita mu ggwanga erya Kenya kyabayita kimanyi nti Ssenyonyi akimanyiiko era nga leader of opposition oluvannyuma lw'okubeera nti ssaawa zino mu parliament ab'oludda oluvuganya y'abakulira. Kyokka ate ekyewuunyisa ne mu baayitibwa oba abaateekako erinnya lyabwe mu peeni kigambibwa okuba nti baaliteekako oluvannyuma nga balabye nti wano waliwo omulyo. Kakati njagala kukusomera olukalala luno oba nsooke nkusomera ekiwandiiko kino then oluvannyuma mbeere nga nzija n'olukalala olw'ababaka ba parliament abakoze kaweefube ono ow'okwagala okufera erinnya lya Joel Ssenyonyi mu ggwanga erya Kenya babeere nga bayitibwa. Wuliriza ekiwandiiko wekigamba eno invitation gye nkusomera. Baabasindikira invitation eno ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2025 era ababaka abo bwengenda okukusomera ne babagamba as a leading human capital development institution and a reliable partner in capacity building on legislative affairs, leadership, governance and policy development, the Legislative Center is pleased to invite the leader of opposition and his or her delegation for a workshop on inclusive leadership and governance for the social equity and development. The theme of this workshop will be enhancing people-based governance for better livelihoods. Bano nno bawandiika naye bo bagamba tuyise leader of opposition owa parliament y'eggwanga erya Uganda tumuyise ne delegation ye oba olukiiko ye lwawulira lwasobola okubeera ng'atambula nalwo. Kati ebbaluwa eno yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 era ne babategeeza nti olukuŋŋaana luno oba workshop eno egenda kubeerayo wakati wa 18 n'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2025 mu kifo ekimanyiddwa nga Asai Rock Hotel mu kibuga Mombasa eky'eggwanga erya Kenya. Wano nga mu kiwandiiko eyateekako omukono ye director wa institution eno eyawandiika. Owuliriza kakati bano oluvannyuma ne bassaako omukono nti Dennis Musyoka ono nno nga ye yayita oba ye yayinvitinga leader of opposition ne delegation ye. Kakati bano kye baakola wuliriza baddira ekiwandiiko kino ne bagenda ne bakikolamu bye baagala era ne bakwata amannya gaabwe ne bagateeka wali awandibadde erinnya lya Joel Ssenyonyi era balowoozese bali abaabayita nti Joel Ssenyonyi oba oluusi tasobodde oba excuse yonna gye baali badde bagenda okuba nga bateekawo then balowoozese bali tya Ssenyonyi yatusindise. Kakati awo ssente y'omuwi w'omusolo esooke bere ng'ate ekulukuta. Joel Ssenyonyi agenze ku mukutu gwe ogwa X n'omukutu ogwa Facebook n'ateekayo ensonga eno
n'agamba okulabula waliwo ababaka ba palamenti 5 era bano ngenda bakusomera bafunye invitation mu linnya lyange okuva ku organization yemu mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Mombasa nga bagenda ku attendinga invitation bagenda ku attendinga workshop emu okumalira ddala weeks 2 kyokka ekisinza okunewunyisa nti kuliko erinnya eryagattiddwako mu peeni wabula ate n'ekirala ekyewunyisa kuliko ate omubaka ono ye ng'ava mu kibiina ekya NRM kakati kuva ddi nga nze Ssenyonyi ate nkulembera aba NRM kubanga nze ndi leader of opposition era mubaka yenna nga siwa opposition kitegeeza tali wansi wange kakati ebyo byembeera nga bwetambula mu ggwanga erya Uganda ababaka ba parliament babakwatidde mu bufere wuliriza bulungi nnyo sooke nkusomera olukala lw'ababaka bano ogenda bategeera abamu bebonno betwakugambyeko abeetaaga okubeera nga beetonda newankubadde nga bo babadde bagezezaako nnyo okulaga nti bo tebamanyi nsonga lwaki beetonda wuliriza ababaka 5 be bano wammanga ku babaka 5 bano kuliko Honorable Joyce Baagala Ntwatwa akiikirira abantu ba Mityana district ng'omubaka omukyala mu parliament ku kaadi official y'ekibiina ekya National Unity Platform yabadde omu ku bo abakoze obufere ono nno mabegakawo twakuwadde amawulire ye ng'agamba tamanyi nagimu ku misango gye bamuvunaana mu kibiina kya NUP kakati naguno tusobola okugugattako kuliko Honorable Michael Kakembo Mbwatekamwa ono naye officially akiikira abantu ba Ntebe municipality ku kadi ya NUP newankubadde ng'era y'omu ku kabinja kano akazzenga kalwana ekibiina ate ekya National Unity Platform kuliko Honorable Juliet Kakande ono wamulabye ku Bukedde TV ng'agezaako okwogera ebitakwatagana era nga y'omu ku kabinja ka Mathias Mpuuga akazze kakola ebintu ebyefaananyiza bwe bityo kuliko Honorable Lumu Richard ono ng'officially munnakibiina kya DP era nga y'omu ku basajja ba Mathias Mpuuga ababadde baasigala bo mu DP oyo naye ali omu ku abo kuliko omukyala wa NRM amanyiddwa nga Honorable Najjuma Saara ono Honorable Najjuma Saara akiikirira abantu ba Nakaseke ng'omubaka omukyala mu parliament era naye yagenda n'akola obufere ne yegatta ku bano ne bakola obufere ne baba nga baateeka amannya gaabwe ku lukalala olwo nga bwe ndukusomedde kakati Joel Ssenyonyi ategeezezza ensi nti bano bali mu kukola bufere ababaka bali 5 nga bwe mbakusomedde naye nga abasinga bali 3 ba NUP baali ba NUP then kuliko 2 kuliko omu wa DP then n'omulala omu nga wa kibiina ekya NRM embeera bwekyo bweri bafekinga invitation balowoozesa ensi nti institution yemu ebayise mu ggwanga erya Kenya mu kifo kya leader of opposition era nga lwe lumu ku lukiiko oba delegation eya Joel Ssenyonyi oba olyawo bo baagala okusiga ekifaananyi nti gye yandigenze nayo kakati eyo yembeera eriwo ababaka ba parliament 5 babakwatidde mu bufere babadde baagala okukola kye bayita impersonation mu linnya la Joel Ssenyonyi nga leader of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform